Sekabira Charles Mwali, Assistant RCC Mukulu Katumba Sega wa Mwali. Tulina Council Sam Muyizi, ono si mupya nnyo mu matuga mwe bannamasaka naye mu matuga abawuliza ba radio Buddu mupya. Council soko sika kazindala obuze kubatungiriza. Nate kituufu nze Sam Muyizi nindwa mwana wa munnamasaka wanga alirawo Ssenyange n'amateeka wamwe azaalibwa omugenzi kati Frederick Walukenje mulindwa ye Pokino yasooka wewambe guno Omutebi ndi lawyer wa National Unity Platform era nze omu ku lawyers aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu nsanyuse nnyo okubeera ku Buddu eno Bangaazi etambula wonna ne bwe tubeera eyo nga tugenza okuweereza eri ku kyeyo manyi twava wano ne tugenda ku kyeyo Kampala eyo radio Buddu radio zonna ezawano yonna gy'obeera oba okola ki kifuna kyekyo lwaki bwe naweereddwa omukisa okubeera wano natadde ebbali buli kintu osobola okubaawo era nja kweyongera program eno ndwawo okufuna ekirungo kya NUP bitambula bitya mu NUP what is happening NUP ereseewo essuula empya y'obufuzi. For example nganze yali ku helm y'ebyobufuzi mu ekibiina ekyasookawo kya Democratic Party. Bwe nkomparinga engeri ensonga gye tuzikolamu mu vehicle endala ya NUP ndowooza mu ffe era musangwewa twali tuziŋŋamizza ebyobufuzi mu aspects nnyingi okusinziira ku nkola eriwo mu NUP. Kansooke njogere obubonero obulabikako. Ekibiina nga NUP okuba nti kisobola okubanga mu myaka ena kizimbye headquarters ne institutions nga bwe zikola wali administration gye tutaalina mu Democratic Party efaanana bwetyo ogikiwa mu myaka gino emito. Bw'ogiraba nga etaddewo system y'electoral commission gy'erina mu kibiina n'enkola yayo y'emirimu era nkakasa nganze yali yakulemberako tribunal mu Democratic Party era ndaba ng'enjawulo y'amaanyi nnyo ku ebyo twali tukola. Ffe abantu ffe bamu naye tuli mu vehicle ndala ate tuli mu nkola ki ndala etya tulina mixture ey'abantu bonna. Tulina abantu ab'experience nga bw'olabye John Merese Buufu ne tubeera n'abaana ba .com ng'obalaba bo bali very alive ku nkola engeri ensi gy'etambulamu kaakati. So ekibiina kiri very progressive n'olaba efficiency administration netolaba waliwo enjawulo bw'olaba for example Secretary General Bongoya byakolanga Secretary General bw'omusanga ng'akola ebyobufuzi ate abyawula tetwabigattanga tekiwakula waliwo efficiency. Nagenda ku nomination for example naye ng'ogenda okutuuka ku desk eri gw'olabawo awo ng'alina obuvunaanyizibwa ku muntu ajja ekisooka twatuuka wali ng'abaana batukozeeko dda research buli omu ng'ebyo biwerekereza mu ebyo balina ku mmeeza nene ku mmeeza kwennyini nga kuliko computer already ekola ki buli kyoyogera ekola ki. So ne baba so efficient nti lwaki twasobola okuba abangi ennyo basobola okutunominatinga singa abantu obungi bwabo be baali mu kifaananyi kye nabeerako ku tribunal buli mu DP twandibadde tubasobola tekiwaki teweewuunya walabe ku social center ne Masaka ng'abantu bangi bwe batyo naye tewali ate akoleddwako mu ngeri ey'ekikugu ku kibiina ekito. So byensanze mu NUP bw'oba oyagala kibiina kujja kutereeza institutions ng'abeNRM ze basse ku institutions ezikola olina naawe okulaga nti osobola kuba ne structures literally kati kyozikola njagala kubuukiraawo nti ku lulwo NUP eraze obusobozi obukulembera eggwanga singa mufuna omukisa ogwo mu 2026 era ekibiina ky'obufuzi kirina okulaga ekiri mu opposition nti nsobola okukola systems zisobola okukola singa mufuna omukisa ogwo mufuna obuyinza mu 2026 zisobola okukola singa mufuna omukisa ogwo mu 2026 tusobola okulaaninga government. You are not listening. Are you a lawyer? Singa tufuna are you a lawyer really? Sigenda kuddamu kibuuzo nkubuuza oli munnamateeka ndi munnamateeka obadde otidde kyokukiddamu anti oli munnamateeka akyatawuliriza wuliriza nga njogera listen fast singa mufuna omukisa ogwo mu 2026 nga NUP ogukwata steering ya Uganda biki mu byemulaba kati mbuuzanga byolaba Uganda eno bweri nti tujja kutandikira ku kino kizibu
natandikidde dda okusunsula ensonga eyo nti systems nfu lwakuba kujjako ng'olina ansa gweyo gyoyagala ate ntandikidde awo nga munnamateeka temunnabyabufuzi okyogeddeko nga sinna kikubuuza kati nkikubuuza kale kankiddemu ekizibu kye tulina mu ggwanga lino ze systems ezitiddwa deliberately mu bugenderevu because omukulembeze aliko talowooza akimanyi engeri yajjira mu illegality ey'okuwamba nga tayise mu structures of government engeri gye yava mu nsiko najja ne gavumenti agirwanize nga omuyekera kyekyo lwaki institutions nga kakati kanku ekyokulabirako nabadde wano mu kooti e Masaka nga mpolereza abalwanyi baffe bakireewo mu kubalwanirira kooti neissuinga remand warrant nga remand warrant egambye prisons mubatwale mu prison e Masaka aba prisons bennyini bawadde warrant eyo ne bavuga abasibe aba prisons ne babatwala e Kampala kati awo kawokka kenkulagirako nti institution kubanga awo singa poliisi yatekinze over mu normal process ya investigations nga munnamateeka n'abadde nsobola okuinterveninga ne olw'okuba tebakoseza institutions ne bakola ebintu kifuula nnenge kati nze nange nalemeseddwa nze agezaako okukolera mu ki nti kooti eragidde nti abasibe mubatwale mutwale mukomere Masaka gwe balagidde n'abavuga nga bazza Kampala nga tekiri mu mateeka tulaba procedures ayiseemu institution ya prisons yali ekyalina ekitiibwa fenna bali mu justice system. Did you file any complaint? Mwenga balawyer. Filing a complaint taking a process. Fenga balawyer naddala ffe aba human rights. Nina kyensooka okukola. Kati bwe nsooka okuteekayo complaint banoonyereze ku nsonga eyo bayakoleddwa bubi oba nedda. Nze nsookera kulaba nti eddembe lyoyo kuba tutte mu mbeera eyo. Nirwanira kyetwasookeddeko kwe kudduka naffe Kapaala nga tugoba aba prison nga tubabuuza abatwalwa mu kkomera ki eddala kwano wa prison tugenda okulaba emmotoka ya prison okuggyako yayambiddwa kugobererwa gundi ya poliisi kabangali ya poliisi nga tutuuse e Busega netutuusa mu kooti wakati outside n'obudde obulina okuba okulizaamu mu matanga ezo kano weebuuza nti enkola eyo kati ffe tusuubira nga ffe abanyigiziddwa processes ng'ezo era abantu abamu batubuuza lwaki muzze okwongerako omuntu omu agenda n'ambuuza muyizi lwaki ozze okwesimbawo nja kubulya kino ndi mulamuzi wa valuation court ye Kampala ndi pleader in my own right Mwalaka Kampala advocates nina okuba investment wange wano Masaka gakalooza nakala n'ekirala akamwani weekali ng'omwana w'omwami bw'obigatta byonna ebyo okuggyako nga ngenda kubeeramu abo abali b'enguzi omusaala gw'omubaka wa paalamenti gulina lukola ki gubyenkanira kubanga omanyi naye omuntu abamu nga ffe n'olumu wakitwogeza gasito nti tukooye enfuga efaanana bweti institutions olw'okuba obudde tulina butono tugende ku kirala ekyo kitegeerekeka okuba okuddiza obuyinza mu bantu first of all kubanga bino byonna bye tukola kabyo by'amateeka kabyo byabukulembeze tubikola ku lw'abantu naye kati kifuula nnenge kinkoze bulungi nobanga kati bw'oli munnamateeka ate gw'okireese okuzza obuyinza mu bantu bulijjo statement eyo ngiwulira mu bannabyabufuzi. However, the constitution says power belongs to the people. Awo njagala otwawulire lwaki constitution ega nti obuyinza tubulina ate muyizi munnamateeka naga nti basebo tebuliiwo practically okuba n'etteeka kirala by the way tulina amateeka agamu amalungi but problem awamu implementation nebyekugambye bino byonna babikoleddwa wabweru w'amateeka si lwakuba tewaliwo mateeka kati nekiri kiva ne mu mateeka kigenda ne mu governance kankuwa ekyokulabirako ffe ebamu ebitunyiiza maze emyaka 20 for example ng'omuntu nga nnwanyisa etteeka UPDF Act natandika mu 2005 nga natandikako Dr. Kizza Besigye lwago baali bakutte ebiseera ebyo myaka 2 maze okuyuzaayuza etteeka eryo mu Supreme Court sigenda genda mu bira byaliwo kati abudde tebuliwo naye mu myezi 2 gyokka
kooti ng'esazeewo nga mutabani w'omukulembeze ate mukulembeze w'amagye ekigambo kye n'ekyomukulembeze wa executive arm ku bigambo byabwe byokka mu myezi 2 sijja kwogera bino ebirala kuba sibinaako bujulizi bya ssente ku akawunti z'abakulembeze ne badda mu palamenti nga palamenti amagye ge gagyetoolodde ne babayingiza mu kizimbe ne bayuzaayoza ekintu kye tulwanyisizza kumala naye ng'ekyo bakikoze nga tebakomyewo mu bantu because orepresentinga bw'ogenda wano n'abali wano bonna n'abali wano bonna n'abali wano bonna bw'obabuuza nti ddala ekyo kigwanidde bw'oba orepresentinga the people ate ne bw'obubakayo ne bakyandibadde bwe kityo bwe kiba nga oli mu kurepresentinga ddoboozi ly'abantu lwaki palamenti ogyetolooza amagye mukulu katumba alina kawakanya mu kusoma webale yesebo nja kutereezaamu mutabani wange ono nti ekyo si kyekiteeso ekisoose palamenti okukiyisa nga tebakomyewo eno ekisooka kyamukisa mulungi nti ayegwanyiza okubeera memba wa palamenti naye memba wa palamenti ayawukana ku delegate delegate uli aba mudumo memba wa palamenti kasita omulonda omuwa obuyinza okugenda okuteeseza at his or her own wisdom kakati omwami muyizi bw'anaaba afunye omukisa ne bamulonda si buli kiteeso nti ajja kumala agamba sipiika wa palamenti sookoleke akuba essimu e Masaka no ajja kusalawo yekka nindako kakati eryo si lyetteeka lyokka bamemba palamenti tebayisizza nga tebakomyewo era tebakomanga omulundi nagumu era naye bw'anaagenda tajja kudda tajja kudda ekyokubiri ensonga lwaki tuyinza okufuluma wano nga ekizimbe kya Buddu kyetooloddwa abasirikale enkola ya security mutabani wange honorable ayegwanyiza obwa honorable tagimanyi singa gavumenti ekizuula nti wano waliwo obutali butebenkevu omwana w'omukungu bagenda mutuusaako obuzibu tugenda okukiya amadaala nga beetoolodde kakati ebya deployment ya security bya gavumenti era tiwali muntu gwe bagaana kubanga naawe wakawuwo oyinza okwetoolola nga ekisaakaati kiriko abasirikale ekyo kya bulijjo era singa si bwe kibadde nga gavumenti si bwe kikola singa tulinga Somalia Somalia obukeera kumakya ng'oli mulamu enkya tomanyi kigenda kuddirira kubanga bwe tubeera wano mu studio nga bwe tuwa wano 8 ababiri bayinza okuba bayeekera abalala nga siki nga gw'ogenda kutta ono nga nze ngenda kutta oli ekisooka kyokka information ku mateeka nfu n'akayuza amateeka ga palamenti 4 w'otuukira okuyuza UPDF Act oba procedure zonna zeeyizamu emitendera ne Hansard zonna zikoze eki oziyiseemu mukyamu manyi wa omukiise wa palamenti watalina kuddira mu bantu ne walina okola ki kuddira mu bantu igudo enough oli mu mateeka mbadde saagala kabuuza mukulu kakumba kwasi munnamateeka what is a representative you have and a delegate mu mateeka a representative aba akola bikyuka representative oba olina okubanga okiikirira abantu bo mu kukiikirira abantu bo nga bwagambye siteeka nti mu buli kyemu olina nedda naye waliwo ensonga ez'enkizo naddala ezikwata ku ddembe era njagala bwe ntandika omusomesa ku ekyo tuyinza obutamalaako kuba ezo nzimanyi zonna ensonga ezikwata ku ddembe ly'omuntu fundamental rights tosobola gamba nti no ekyo era nsobola ozimulambikira bulungi mu kyamateeka kyenvudde nkubuulira nti eno kyekyannumye y'emu ku nsonga ezo era petitioni yaffe bw'ogitunuulira ojja kulaba emu ku nsonga zeezo nti etteeka lino lyayita mitendera gifaanana gitya era kyekyo lwaki twataddeyo petitions 2 by the way
fe abaali yuzaayuza ne kabaziguluka twagenze mu Supreme Court nga bannamateeka be ne kabaziguluka nga tugamba nti baaziimudde ekitongole ekimu kyaziimudde ekitongole ekirala ensala yaakyo nga twagala Chief Justice ne banne basalewo oba Parliament kyakoze kyali mu mateeka oba nedda. Kulimbwe ey'okubiri olwokuba waliwo bya happenings ebipya mu tteeka ne tugenda nga baloya ba National Unity Platform ne twatadde ensonga ezifaanana bwe zityo. Zenja okwagala emmotoka wano nzirina muganda wange ezimuwa alabe nti ekimu kye twasunsudde kyekyo kikwata kuno lwakuba lwaki ne wali yanguye izindabo obudde si bwe bungi okubinnyonnyola byonna. Yes, institutions nfu abantu okubaddiza obuyinza bwabwe eteekako ekyokusatu nkugyeko akazindaalo kinaki kyabafuzi era nkizeeri nti abantu okufuba nti kati ffe balabi ba gavumenti ekyo nakyo kimmalako ekyokuba nti kati ffe tulinga baaduuyi nti olwokuba muli ku opposition mufuuse enemy of the state kubanga omuntu yenna yagira mu buyeekera manye omuyeekera buli walaba omuntu opposite party amulaba nga aduuyi gwalina okugjawo kwaba otamugjawo yakugjawo emateeka g'ensiko kati ffe yayogedde ku nkola y'ebibiina by'obufuzi namuwulidde bulungi lwakuba keyasusse nga twogera wano nti kasa constitution eyawa omuwaatwa nti n'abantu mwe mwawa obuyinza nti n'omuntu ayinza okujja munnamugina naye okwadde nze sikiririzaamu nga munnamateeka ndowooza liba ddembe naye kati n'omala otuwa eddembe erya ebibiina by'ebyobufuzi n'okwetaaya naye ate ne tufuuka abalabe nga buli ensonga gye tukola tulinga abalabe ekyo nakyo byemu ku ebyo bye ndowooza nti kissa ebyobufuzi enneeyambisa y'obuyinza kyekimu ku ebyo nti ffe bwe tunaagenda mu gavumenti tuneeyambisa tutya obuyinza kyekimu ku ebyo ebirikki nti ffe tunaakola ng'ono bw'akola era nakyo tukyogera nti mule muteeka kye tutera okunenya tuba buli bamuwa obuyinza bungi kyekyo lwaki olumu twebuuza nti amateeka gano tetusaana nga tugenze mu gavumenti okugakyusa mpuliddeko now this is social media propaganda. I'm not saying this is the official stand of NUP naye mpuliddeko abawagizi ba NUP ku social media okwo n'emugogero kwa bulijjo nga balaalika bano abali mu yero nti ketunaabukwata namwe mujja kudduka. I think bye tuzze okutereeza bano baganda nga bakimanyiza sisobola kuba part of that rhetoric kyevudde nkulira ffe engeri gye tunoonyaamu akalulu ate eri gye nkugambye sinoonya mulimu wabwe oba onoonya mulimu gojja kufana kuwona fana kutanyagwa otunda ebibyo nze sigenda nabagambye abalonzi sigenda kutunda byange nti nzije mbawe ssente musobole okunnonda kufana kuwona no because tumanyi n'enkola eriwo kaakati oba akatuuka ku madaala ga palamenti nga bakulamuza kyova olaba nze omu ku boogera tulina ababaka ba palamenti 57 ng'emyupi ne mukimanyi bulungi mulina bwe mutawulira nga banyega kyekyo lwaki be bamu kwabo kamyufu olwedde be tumanyi tebagenda kudda ekyo kiva mu ki kiva mu nkola n'ennonda so tetugenda kwogera ebyo bantu bye baagala kukuulya era olondooza kyadde ategeeza temuba mulonda abakulembeze mulonde omuntu ng'asobola n'okuteeseza eri ne gy'otali kyalina obukugu era nakisanze ne wano nti obuyinza mubweyambisiza mutya tituwanyenda omukungwe mukulembeze afaanana atya bw'oyagala ndaba baganda bange baagala kujja naye ffenna ntukkiriziganye nga tuvudde ne mu bya kkala ffenna tukimanyi nti Masaka should be represented better. Masaka gye yava eri kyeŋŋamba abantu wano singa obugombe wabulidde dda twali tufuuse ekibuga eky'obugombe mwe mulina vice president mwe mubeera ne basipiika ba palamenti mwe mubeera ne baminisita bamalako wa finance prime minister akinmusoke babeeranga wano bonna kakati ffe mu opposition era kyekyo wakyera buddu yafuna leader wa opposition bonna bugombe soogera bugombe is figurative yeyo Masaka gye twali tumanyi yalondanga bakawanga neronda baani nga Masaka bwetandika okwogera ku fulo ya palamenti era eyogedde oli ku radio buddu eyo omuntu wa bulijjo mukulu kato kati simanyi mukulu muyizi oyo agenda kwewuunya agenda ate bamwe olwedde mwe muliwo naye kale kambuuze nti singa musigaza obuyinza naye bwenakibasobola kasiri wa NRM gavumenti gye tunalonda mu 2026
gwolowooza etandikire ku bizibu bya Uganda ki bizibu ki bye betandikirako ekisooka nja kusooka kutereeza mukulu muyizi simanyi lwaki toyogedde mukulu muyizi ku nguzi negenda maaso omanyi njagadde nnyo okugabana obudde bulungi honorable ngenda muyita honorable kubanga akyegwanyiza kubanga akyegwanyiza kubanga kigwanyi kyogwanya kiri mbalonzi nego olaba otya ekanso ngamba gwa mutunulidde kati olaba otya nekitawe ye mumanyi nnyo omugenzi njala mutereza atubuulidde progressively mu myaka ena ekibiina kya NUP nekikoze ng'ate birungi nange bimpadde essuubi n'essanyu nti mu myaka ena baliwo ebirabika ate atubiddeko katono sibe buli njagala ogira abantu sibe buli mu myaka ena atubiddeko kubanga tugambe njakwako obutono obulabika tuzibye ekitebe tukoze kino sibe buli mu budde obuliwo good naye ebyo babikoze ku mulembe gwa NRM nga yeri mu buyinza nga gye bavuganya ne bakola achievements ezo kakati credit eddawa abalozi bebamanyi nti mu bbanga eryo ngoga nti maama atulugunya omwana gwatazaala naye baga nti omwana ye yasinze ku ssomero era yasinga obulungi era ye mulamu okusinga okitegere kati abalozi banakoleki bebajja okudda ankubuuzemu katono omuzadde aguze emmere ewaka n'agaana okuweerera abaana abatuukiriza obuvunanyizibwa abatabutuukiriza kati gigenda maaso muwuliza ategedde tukkirize kano tujja kutambulira mu kugamba nti oyo nga bwayogedde mukubiriza nti twebaze by'olina okukola kiringa bw'onatambula n'omuwala mu baasi nga mugenda Kabaale kutuke Kabaale omuwala n'omugamba nti nebaza olw'okuba sikukutteeko tugamba tinebaza tutambula ogenda olwonna lwonna ne sikusobyako kyobadde otegeddwa okukola gavumenti ekoze kyetegeddwa okukola tegenda giwaana nti olw'okuba nti teyalinyirira ddembe eddembe teriweebwa state liweebwa mateeka gavumenti gyetusuubira okulonda mu 2026 abatunuuliza ndoza batunuulidde ebintu bino wammanga ekisooka gavumenti egenda okutuwa eddembe n'emirembe eddembe n'emirembe kubanga ne bw'obeera omugagga naye nga tolina mirembe fe abakuzeemu ko tukimanyi nti twabeerawo nga bw'oba ng'olina ennyumba ey'ettegula munansonyi bw'oba ng'olina ennyumba ey'ettegula ogisiibamu busiibi togisulamu bwebuziba ng'ogenda mu kayumba k'omupakasi nga giwebaka ekiseera kyaliwo okese ng'oli mulamu twabeerako nga bw'oba olina benzi ogivugako bwalumu ennaku endala n'ogikweka nakyo munansonyi bangamba ogigula nga bw'ogirina njirina ng'ofuna afande sande n'agivugamu ewiiki ne bagiraba buli agiraba nakulekerako ekikooti avuga motoka yafande kakati twabeerawo mu kiseera ekyo kakati abalonzi abatuwuliriza kino kyekiseera mu 2026 mwagala okuvuga emmotoka zammwe nga zammwe nga tumaze zaazika basirikale mwagala okusula mu nnyumba zammwe matiribona nga temuzisiiba mu busiibi ye gavumenti gyetwagala okusalawo nti eno yenaakituwa oba eno kiri erimu omuzungu agamba nti ofundako ne sitaani gwomanyi okusinga malayika gwotomanyi nakyo abalonzi bamanyi nebeesalirawo babeere ne sitaani babeere ne malayika logically era malayika esinga esitaani
Government ekyo logically malayika esinga stand. Ensonga endala. Stand ya malayika. Tabidi compare. Ekyo kiri mu byawandiikibwa. Mu Luzungu. Si Bible. Endogera z'Abazungu. Mu bigambo by'abagezigezi. Mbadde mmanyi byawandiikibwa. So government gye naali agadde abantu batunuulire. Ye government egenda okuleeta ssente mu nsawo z'abantu. Oba kibiina ki oba gavumenti ki naye bw'okuba ettooki mu gavumenti eyagaliza nti munnayuganda yalibadde ayinamu ssente ezimubeezaawo. Ensonga ey'okusatu nti abaana mbayita abaana mu mutima mulungi, abaana basomi bangi, gavumenti eriwo nejja okujja tujja kusobola kufuna mirimu gyewa buli muntu avudde mu yunivasite, kubanga ng'oggyeko bano abakagendayo fe twagenderayo nga yunivasite eriweetu emu mu Uganda era nga tewalina byakusasula, either ofuna obukutwala e Makerere bw'oba togenze n'ogenda e Nakawa business school oba n'ogenda mu NTC endala oba n'ogenda mu business whatever. Naye kati university ziri mu 6 n'okusoma kiba kitegeeza tufulumya abaana abayivu bangiko. Ate ekizibu ky'okusoma nti bw'omala okusoma ng'ono honorable bw'omuwulidde bw'agamba nti ndi looya ntakula ebitabo, kakati obwongo bukulowoozesa nti tokyasobola kugenda kulunda mbizzi na nkoko bino Mwami Sega wakati byalimu. Okay? Oyakusiba ttaayi kubanga kyekyali ekiruubirirwa kyo ng'osoma naye togenda kufuna muntu agenda kukuwa mulimo ne gavumenti tekoze eki kati ogenda kusomera obwereere. Kati twetaaga gavumenti egenda okulowooza ku baana abo abafulumye nga tebagenda kujja eno mu kulima na kulunda naye nga basobola okugenda ne bakolera mwami muyizi ng'alina factory oba alina faamu nga bw'agambye nti nze kulima nnima era bwe ngatta obusente bwange obwo bwengattagatta memba wa paalamenti sente zafuna nze nzifuna kiba kitegeeza alina baakozesa kubanga ye katayinza kuteekamu bijimusa n'ogabirokerwa n'atuwa embizi emmere alina abakozi bakolaki bakozesa. Therefore tunoonye gavumenti esobola okukiriyetinga avenue oba esobola okuteekawo embeera abantu mwe bagenda okukolera emirimu bawe abo batalina mukisa kufuna capital na bwongo. Segabira sikakazindaala alina kyembadde njagala abaleeta ali mu gavumenti social services baziriki social services era badde mbulayo ebintu bibiri ekyali employment ekyogeddeko badde mbulayo kyabulyake badde mbulayo ebintu bibiri badde mbulayo kyabulyake nekya empeereza obuweereza social services. Kati ngenda kusooka ku kya social services. Social services honorable omutumanyi wange njagala okitegeera nti population yekula ate kirungi kati gwe oli muyivu omanyi bw'oba oyogera n'omuntu omuyivu oyanguyirwa wanga afuga emmotoka empya yakulya mupenzi akati buli lunaku oluziba abantu bazaala kati batandise n'okuzaala emisana bazaala emisana n'ekiro kakati pressure eri ku malwaliro eri ku masomero eri ku nguudo. Oluguudo lwali wangalidde emyaka 15 luwangalire 7 6. Okay? Because of the no kakati abamu baseka kubanga scientifically bakola ki tibamanyi population pressure eri buli wamu. Kakati tulina okuteekawo embeera gavumenti erina okuteekawo embeera nti mwani muyizi wakunganya obusente bwazze mujje mu mwani asobola okukola eddwaliro era mutamanyi wange Dr. Byansi byalina ogwo omulimu gwakola tuyinza okutuniyanga bizinesi naye eyambako gavumenti
nti abaali badde bagenda e Mulago bakyama ne bagenda wali eri no bagendayo batono kati gavumenti buvunaanyizibwa bwayo okuteekawo embeera ng'oli bw'anaakola bizinesi ejja kugenda ekola progressively nga buguwa n'abantu emirimu bwe bawa ne services kya services nti gavumenti bannayuganda gye mwagala okulonda yali badde nga eyina enteekateeka ng'enteekateeka eyo egibalaze nako mu kye tuyita manifesto nga bakalolo okulu tebafiiramu. Just a moment nga gavumenti egikulazeeko mu buwandiike mu manifesto yaayo kubanga manifesto y'endagaano by'essuubi by'ebisuubizo byebawa bwe mumala gironda ne lifuuka etteeka naye mulimu abaagala okugenda mu gavumenti nga babasuubize eggulu n'ensi naye nga ne babasuubiza tibiri ku buwandiike kyamukisa mulungi ndi ali wano ndi kakati ojaga ti kale nuupu nze naali wadde nuupu naye genda tukolera ki nga manifesto tokola ki teriiwo nindako mu myaka ena nkwegayiridde baire kikabbi manifesto season ejja nabikula page esooka nendaba Uganda empya nembikako abatuwuliriza mukama mulungi andetedde omukulu ate nga babayita batya bano kyenyeji wa muzinzi ate tumanyigana ye tamumanyi neze mumanyi nti musaba atuweeyo olw'omukaaga lumu atuweero omukaaga agine manifesto ey'ekisanja kiri ekyaggwa n'ey'ekisanja kino ekiddako ekya 2026 neki siku soft copy njagala kubanga ningenda kukola photocopy photocopy ngalukubi zigabire abantu gwengani nze oyagala genda kubanga nange services ezo omukulu zabadde ambuuza nziganyulwamu olwaliro ndi mukozi wa gavumenti ngono abadde wano enkya siri kakati bwemba nga kisobola kutereeza nga nkyali mu gavumenti bwenaavaamu nga mwami Ssegawa bwe yavuddemu nange nja kukola ki nja kafiiramu kakati nze kinkakatako okulaba nti bano balina ki ku mmeeza era bwe mba nzigaba bagati bano bagenda kuba wa kino nabano ab'NRM bajja bba wa kino nabano aba PPF bajja bba wa kino nga bantu besalirawo oli kuredi ebuddu eyo muntu wa bulijjo eddakiika 8 zizibulayo okubeera ssaawa 7 gavumenti ya 2026 gwenga Uganda bwogirawo bizibu ki bye tulimu gavumenti eyo byeyina otandikirawo kyekibuzo kyeyetaaga kulowoozaako nnyo kubanga nakugamba Mwami Museveni yajja nabyo mu 88 naye Teresa Kazinda Mwami Museveni n'abakugu ba Uganda baatula wansi ne batunuulira Uganda nga bwe yali ebiseebu bwali yabutuuka mu independence ne bakola ensonga 10 lunaku nzibeera nziyimba wano kyakusalirwa kunene nti nze ate oludda oluvuganya nze nzimbira ab'NRM tibazimanyi kakati mu kanso muyizi abadde agezaako okubamenyeramenyera ebizibu ebiri mu nnyingo esooka eya demokurasi kanso muyizi zabadde kubanga ekyo kikulu byebyono byona bwokola otya nga ennyingo ssemasonga esooka tekwatiddwako tutengejjera busa ngaasaba oluwanga obulamu ennyingo esooka eya demokurasi ezingirwamu amawanga kyekigatta kyekirwanaganya amawanga kyekidibwakanya ensi nokyo ensonga nki nkulu kakati bano nibatulya batulima obumu abantu balima obumwanyizi ebera timuli mutereeze ennyingo number 1 eya demokurasi nga bijja kwetereeza nze ngenda kwogera ku nsonga eyokubiri eya corruption and misuse of power era benale nze ennyingo zaabwe ku nnyingo 10 kakati bw'omala okutereeza demokurasi n'otunuulira enkozesa ya ssente zetukuŋŋaanya mu ggwanga kubanga ssente zetulina zitumala nga Uganda bwe tuli bw'otunulira population gye tulina ssente zitumala bulungi
nezigwera mu bintu katoole. Twetaaga gavumenti esobole okutunula Mwami Museveni yaga nti abaayi corruption etuuse ku ggumba bali mu State House bagabana buwumbi. Mwami Museveni sibamuwulidde. Mwami Museveni bw'atyo bw'ayogera ebintu yayogedde kya buntu ekisaba akalulu kubanga yategedde nti enyingo egenda kukozesebwa nnyo mu kampeyini kandi agende nkirimu abantu b'omuntu bekimanyi kikyabadde kirungi mu kubyongerako kukosa abadde ebimu yabirimu yabadde campaign stand musajja abalesa corruption wabuulidde bw'ayogedde musajja naye munyiivu abajegajega bajja kubitwala abatali critical nti ono statement eno etegeeza ati Mwami Museveni bw'aba azanya politics olina okumumanya. So twetaaga okutunuulira corruption n'obuswa bonna naki n'ekyo nga kisookedde mu esooka okulwanyisa amateeka okulwanyisa okutyoboola amateeka kubanga gwe bw'onaaba alwanyisa corruption onaamulwanyisa otya nga ba CID baani abanoonyereza ku buzzi bw'emisango tebeetengeredde ogenda kikola otya bano bagenda mu kkooti ne bw'onaagenda mu kkooti empaaba y'emisango ejja kutuuka nga nfu. Okunoonyereza ku buzzi bw'emisango fayiro nnyingi zidibagiddwa poliisi tokimanyi nga poliisi yennyini yedibaze omusango negudibaga n'okutwala mu kkooti nga tugenda na bujulizi. Ebyo byetaaga okutunuulira kati nze alwanyisa corruption banga nti bwe mukwata mutwaleyo naye nyina bukugu ki nyina busobozi ki obunaasobola okufayiringa keesi nkole okunoonyereza okumala ku ssente zange sekabya ntwale omusango mu kkooti ate ntandika okutambuza n'abajulizi. Njagala kulwanyisa corruption naye nakikola ntya olwali Mwami Museveni naye alamentinga asinziira ku rediyo pulezidenti w'eggwanga naye kati akukuluma bukukulumi tena kyakukolawo ekyo kitegeeza ki nnyingo namba wanu yagidibaga bwe yadibaga ennyingo esooka ezigadde zonna pulezidenti akukuluma ababbi bantuuse nemumaka gange banzita ali akati olanga Mwami Museveni naye akukuluma bukukulumi kati ate sekabiro wekyotera kati bano baloyo basanga bali mu buzibu basiba betawula n'emisango ono akubuulidde fayiro bagisindise Masaka negenda Kampala fe mu Luganda tugamba ti emputte baziwa okulya Masaka zalya Kasaka emputte kakati oliko batusinduka omuntu okubala omuntu mu kkooti e Masaka namutwala e Kampala kati ategeera atya Masaka kyekikomera bamutunge nti twala omuntu e Masaka mukomera namutwalaga namuvuga namutwala e Kampala oyo ategeera atya naayita erukaya naayita nabyewanga awo namulwera nga oyo gwona twalira fayiro ekwata ku buli bw'enguzi obuli bw'enguzi ayi gigi yatugamba ti 50% eya ssente z'eggwanga ziggwera mu babbi namuwulira betekamira kakati obanga tumaze ogamba nti 50% eyeggwanika l'eggwanga baziteekawo zababbi zababbi oyagala kukulaakulana mumukulaakulana ki ati kubwidde gwe mwalondanga nkugambye ajjojo kati wammwe ate tewaliogedde kubanga ova lwenvu omu ku be bakwata ku lw'okukozesa obubi essente n'engeri okuzibulupani wuwaabwe gwasibaayogedde bamukwata kati bamuwagira ayimukomera simanyi mukulu muyizi oli bawuliriza bulijjo nti babeyibe sifaayo kasiza okuneeraliikiriza naddala akakakooti ke yayogedde now that proves a corrupt system kati a corrupt system how can it fight corruption anti tikikyasoboka kakati kyeweetaaga kwe kusooka okuddira omutwe n'ogugjako n'okuteeka ebbali leka naawe tukyasobola ng'ate eggwanga litambula nga kiwugaddako kubanga omugambye pulezidenti takyalina kyakukola naye kakati y'omu ku palamenti nga bannaye kati tufa ani abaabikolako ani gwewatonzeewo twalina pulezidenti nga ye overall controller w'eggwanga newe tujjidde ku mpewo naye bw'alaba ekintu akuba nduulu nga okuba enduulu gye kabani akategeeza nti nze ndi munafu sina kyensobola kukolawo mwabalina ku maanyi mujje mu nnyambe kikitegeeza bw'olaba ng'omuntu akuba enduulu ye anafuye kati mwabali eyo abalina amaanyi mujje mutaase ndi mukabi Mwami Museveni ali mukabi eggwanga limulemye atudde naye kyagamba nti bana kisobola mwami gundi wano twali wanogonunyo gundi owenaalemu gundi mulangira
Kalema. Mulangira. Nakati ekkoba linzita tukajukira. Ndipo Museveni ekkoba limukala ki? Limutta takyalisobola olunga adiringa ayagala kuleeta muhozi. Ebyala ayimba nakati ono ekkoba limukala ki? Takyabisobola kyasobola kusitula kita. Kalema nga yabyogere nakuzino mpuli ayimba Museveni simanyi byakyuka bitya oba yadda butawuzi naawe. Naye mbadde ngezaako okukulaga system already eri corrupt okuva waggulu paka ku ground. Ne chairman wero Suwa Museveni kukuoneramu stamp. Ayagalayo ku kintu kidogo. N'atunda ekibanja emirundi emeka? Ebyo bimu Uganda wano. Omuntu n'omubaka ettaka n'agamba ala business nti mpe mundu. Kankuweeyo ku kintu kidogo. Nakunyumiza story wano wofu ekalagala wali. Abatuuze bagamba DPC, Osi station, kubanga DPC alikyotera. Amugamba ati abadde bavawo, be batunde mundu baziguza abadde batudda tigo. Babalemye okukwata, bali wano. Tukatubakwata tubakutwalire kubanga bali kulemeddwa. Ati muleke tugenda bakolako nga naye abamanyi tebaboogera. Naye nga ne Osi station abamanyi bulungi. Eyo yensi eri corrupt. Basima bakyogera wano nti ab'opposition bagula abasirikale babakwate temuduwulira. Aba opposition bagula abantu babakwate basobole okufuna sympathy mu bantu. Corruption takimanya. Esobola kuwuddisa bannayuganda bakole ekikyamu balonde abaki. Naye kirimu corruption kubanga omusirikale avunaanyizibwa okukola ekituufu. Bali basiba obyogera n'oyo akyogera n'ono akyogera. Akati bwe baba nga nabo bakkiriza nti eggwanga lyagwa dda mu bibiri lya corruption tokyasobola. Abasirikale bange babagule. Omwakwata abantu nembagula bagende bakwata abasirikale muyogerawo nekutubekupugulamu mbeera namu era newikijja muyinza obiddamu. Naye kyetagala okubuulira abatuwuliriza nti bwe baba nga abasirikale basobola okukwatibwa sikabira n'abakozesa byayagala ebitali mu interest za gavumenti oyinza okungamba nti basobola okukola ekituufu abo. Basobola okukola ekituufu abo. Njagala kunnyikiza ensonga nambaazo eri namba 2 ya corruption. Eyo yeetaaga okutereeza tuba tunaafuna ekituufu. Naye ku bano be bayogerako bano nti muleete ayina ebbaluwa y'abatiisimu ajje yeesimbewo ssentebe w'eggombolola. Ne bagamba ate ye ggombolola chifu ajje ng'alina diguli bachelors oba masters. Nti owendaga muntu oba ebbaluwa y'abatiisimu owejjuzu agenda kutunkana wa masters mu biwandiiko nga gwe baleeta talabanga na ku bank statement. Naye gwe baagala atereeze nolwekyo ampuliriza sigenda kwogera bingi kubanga okwogera ebingi sikusinga musango. Bwe tuba tunaafuna abantu okusooka tuddemu tukyuke tusunsule nga abantu tubaganira mu electoral commission tosaanidde tokkirizibwa kwesimbawo. Twongere ku bungi bw'ebisanyizo bye twetaaga okuleeta omuntu ono omulonzi kiyinza omuzibuwaliro gamba nti abo si batuufu ng'ate basunsula electoral commission. Kitegeeza ebisanyizo byonna ebyetaagisa okuba omukulembeze bakola ki? Kakati ono kanso mayinza ndi wampuuga ssebo naye ffe abali mu nkambi ya Honorable Mpuuga era bagamba nti kale wadde tusobola okuluuzinga nze bwendidde kupagira Mpuuga naye naffe tugamba nti kale kisobola okubaawo abantu ne batalonda Mpuuga. Naye waakiri balonda omuntu nga naffe tugamba nti bw'anaayimira tetukwate matu. Oba tegedde omuntu asobola okuliplacinga Mpuuga yalifaananya atya era nabo bakiraba nti omusajja ono azze tetumwagala atukoze bubi naye tetulina kyetumubuuza. Naye ekyo munuupu oba ne Electoral Commission kiinayo obusobozi kubanga baleese bangi nabo talina busobozi. Kakati omulonzi alina busobozi kyobwa nti muyizi yabasingako bonna kubanga babaleese. Oba tegedde engeri yokka ey'okutaasa omulonzi ono obutakola nsobi kwe kumutaasa ku mukyamu okwewandiisa. Gavumenti yaffe ekulemberwa ekibiina ky'enaale nga chairman wange yegenero. Gavumenti yaffe gyempagira era gyenjogererako ekulemberwa chairman waffe wa party General Kaguta Museveni. Ekibiina ky'enaale kyekirina manifesto etambula mu myaka gino egigenda okweraana era nga yeetambuza eggwanga lino n'abantu bwe tuli. Wabula ekisanja ekijja tugenda kwongerako bwongezi kweri. Tugenda kwongera ku nguudo endala, twongere ku masomero, twongere ku malwaliro, ate ne PDM
ogiraba kati badde bafuna obukadde 10 kati mugenda kudda ku bukadde 2 naye naye bangamba waliwo gwe nali njogera nti ewulikika nnyo mu speech ne ku zirediyo ezo naye eri ku ground PDM anti kati onoonya gwe bawadde omukadde n'akubula kyekyo kyenjagala okulaga onoonya kukyala yina enkoko za PDM n'akubula naye no mu speech z'abano ba RCC ne ba RDC nammwe mmwe bakateta ba NRM kati njagala okulaga nti bw'ogenda muluka njagala kukulaga ku miruka gino okimanyi nti tetulina budde siina budde ojja no njagala kubulira amazima gavumenti ya 2026 etandikire ku ki gavumenti ya 2026 paka 2031 egenda kutandikira ku bintu bino wammanga egenda kwongerako ku masomero eyongereko ku malwaliro eyongereko okugaggawaza omuntu w'owansi amalwaliro egenda kwongerako egenda kwongeramu egenda kwongera by'obasawo egenda kwongera bizimbe egenda kwongera ddagala egenda kola amalwaliro egenda gakolako ki kuzimba amalwaliro amapya n'okwongeramu abasawo n'eddagala kyebayita amalwaliro kuba tusobola kuzimba kizimbe n'otakituma linnya ate n'otakiteeka bikozesebwa ge malwaliro egenda kuzimba amasomero wegatali gatuuke nga bwolaba muyizi nti ewaabwe kyabbogo ojja kwekanga nga 2028 bataddeyo health center for agenda kwekanga bwekansi ajja kukiraba ajja kukiraba okanje kwekanga onaata ajja kyekanga agamiteera olaba newaffe kuba ye tayagala gavumenti ye nalemweri singa era tugira wati wanyesimbirewo kubeera naye looya muyizi ekimu by'omutwe era ekimuleeta okwesimba mu gavumenti eno lwakubeera nti General Kaguta Museveni ow'ekibiina ky'enaalemu atereezezza eggwanga era ekyatwala General Kaguta Museveni mu nsiko kankubuuzi liri eddwaliro lyawali olimanyi opposite ne banka enkadde weyali olimanyi eddwaliro lya gavumenti liri ku level ki eresa center free olyogerako lirabika bulungi liri okay what can you say about that house dungi nnyo matabuta dungi nnyo buli agenda wafuna eddagala waliwo nowabuku bodaboda tamanyi twaliwo eddwaliro lwaki ogamu wabodaboda gwe looyanga olimanyi kati n'ababodera bavuga linnya wa boda omugenyi twala ku ddwaliro lya kanso eresa center free bonaalaba kututemula naye gweyiga kankubuuzi gavumenti ey'emyaka 40 mu kibuga ayiyoke wulira oli content nti eddwaliro ly'ekibuga lyali badde lifaanana nnyo kuba mwebazaala sikubuuziza bakuzaalawa eryo si eddwaliro ly'ekibuga eryekibuga eyo heresa center mu kibuga Masaka heresa center 4 eryekibuga liri ludda wa tulina mulago kyembuuza regional farm that's a regional hospital not siri ya kibuga that's a regional hospital eryo mu kibuga eddwaliro ly'ekibuga waliwo eddagala wali abasajja badokita gye bali ate ne bwoba okubigera ogenda mufunira okimanyi nti oli ku ledi abawuliriza era bawulira okimanyi nti bayinza okubanga we bayimirira era ŋŋendawo nange neefunawo eddagala gavumenti ebeera etya n'eddwaliro nga bbi nnyo n'okusinga amaka g'omuntu wano waliwo n'amaka g'abantu aganyirira okusinga sooka ombule kyekirifuula obubi ekirifuula ebbi eddwaliro kyeki wano nze mbuuza sikusirikiridde lwakuba sina ansi naye wano nze mbuuza embuuza ng'oddamu leeta ensonga ey'okubiri lwaki tugamba lwaki ajuma tugamba nti gavumenti ekulemberwa ekibiina ky'enaalemu era abannayuganda lwaki tubagamba nti balonde enaalemu lwakuba nti byekoze emabega ekyabyongera okubimaliriza mu maaso eyo n'olwekyo tetusobola kukkiriza ate bannakigwanizi bajje omanya ako nako mukakozesa nga excuse ey'okulemererwa lwaki buli woga nti kino gakiboneka nti tekinannema ate naavudde anti ngenda okukimaliriza kirimu ebyo byengenda okasomuyizi wabadde ayogera mwe mukkiriza ddi kiganja anti ne kasomuyizi wabadde ayogera agambye yaweza okuva mu 2005 ng'amenyawo etteeka ly'amagye ate akyayagala era okumenya ebirala kati naffe tugamba nga ffe kyenaalimu ekyalina byekola era ekyabikola ne mu maaso paka tenamala ekyagenda mu maaso n'olwekyo bannayuganda balonde enaalimu akabonero baasi tukyalina bye tumaliriza emyaka nga 4 mu maaso oli bw'enguzi bubalemi
In fact you have propagated. Kakati. Mubutaddeko ekijimusa. No kakati. Obuli bw'enguzi bwe biba kibala. Mubuyeko ekijimusa bumulisiza. President General Kaguta Museveni ngate ekyamaanyi w'ekibiina kyange ekyenaleemu. Obuli bw'enguzi abukutte n'amaanyi. Naye bw'otunuulira obuli bw'enguzi busookera mu balooya. Anti looya n'omusango atawangula gangenda guwangula mpase. Obadde okimanyi. Njagala leetayo looya omu. Wali ogenzeko omusango. Lindako katono. Nze bw'oyogera naye siriro. Bano soko baveeko. Nze siriro ya mubigambo. Naawe toli looya. Lwaki olimba? Ekyabaloya. Njagala ombuulireyo Ajuma Luloyo. Nagambye nze mbuuza leka kumbuuza. Njagala lwaki olimba? Simba. Ate oli looya? Anti nze nagendako ewalooya. Omusango gwentutte. Okimanyi togenda kuwanga. Nga ngututte yampabule. Nanga soko ng'emitwalo 3. Bwe nagamuwa. Naddayo wayita wiiki. Nanga aleetayo 5. Ndaba omulamuzi. Naga buno tugumaze. Bwe twatuuka mu kkooti. Nagerayo mukwano gwange nali njagala bayimirire. Bamusalira busalizi. Ekitegeeza n'entegeera nti balooya be bakyasinza yasala omusango. Nti yampa amaanyi. Olina konzikiriza. Oli yapostinga ku social media nga akantu muyizi afutamye bw'atayogera n'ekiraaya nti we. Olina awandikako nti looya amugambye nti wadde bakusalidde ogw'okufa naye tofaayo Katonda abalaba. Basinga okulya enguzi wano abasooka banayita looya. Bo omusango banaawangule gwe bataawangule oba wasse. Tasobola kukwasibwako nnaku nti ezo zireke. Agaleetayo emitwalo 4 tugenda kukola empapula zigende. Wegamba okutte corruption yonna. Obuli bw'enguzi obuli mu gavumenti. Noga nti gavumenti yali badde obuli bw'enguzi tebwali badde wano. Naye balooya be baleese ekisi. Kati abantu ba mirundi ebiri. Balooya bali enguzi era beetisibwe mu ggwanga muno ate n'oteekako n'abakozi ba gavumenti. Okimanyi nti ku index ya auditor general ebeera lipooti ya auditor general n'ekitongole kino ekifulumya Transparency International bafulumya report index eziraga obuli bw'enguzi nga bwe butambula. Okimanyi nti balooya tebabeera anti kati ero olabye auditor general mu bitongole tebaboogerako the legal fraternity kuba gy'emirimu gye baasoma batya okwogera ku mulimu gwabwe nti bali enguzi. Naye singa tebakiteekyo singa bakyogera abali b'enguzi abakwata ekisooka bayita balooya. Naye kankubuuze obuli bw'enguzi kiki kye twogerako? Obuli bw'enguzi kwe kubeera nga n'ekintu kyalina okukolera obwerera kusaba ssente. Obuli bw'enguzi obuli bw'enguzi kwe kubeera nga obuli bw'enguzi kwegamba bw'obutwala bwabika bingi nnyo tusobola nabimalayo. Kale olwokuba tetusobola kumalayo tubireke teekawo ensonga endala. Abakozi ba gavumenti ba town clerk kwegamba tetumanyi n'abasawo era ekisanja kyaffe kino ekijja 2026 tugenda kusaba palamenti eyise etteeka ng'omusawo wa gavumenti tabeera na kiriniki kuba bw'otuuka mu ddwaliro bw'akujjanjaba agamba nti ojjagendako mu kiriniki kiriniki egy'okujjanjaba ekyo. Bw'ogenda okutuukayo ng'osanga ate yali eyagambike mu ddwaliro genda mu kiriniki eno ate bw'osanga mu kiriniki ye n'omubuuza nti ate mukugwenze mu ddwaliro lya gavumenti nga nsindise wano ng'ate byogenda okunkola ku migulu n'ebigikola ki. Nze badde nsaba nti paalamenti yandibadde eyisa nti omusawo omukozi wa gavumenti yandibadde akola mulimu gumu najjanjaba abalwadde nga mukozi wa gavumenti nga bwenikadda waka. Naye buli musawo wa gavumenti alina kiriniki yasinza ate okuleetera. Ekitegeeza nti gavumenti atuwuliziganye akoyogedde kakulu nnyo. Ekitegeeza nti gavumenti ya Nuupu eno eri mu buyinza ekyo awo wetutusiza kati eya NRM bwenejja sokoleke Nuupu gyeri nti go byogere nkugambye nti ekisanja ekimu ku bizibu bye tulina this is what you are saying. Gavumenti kyekirese si gavumenti yekirese wabula abakozi era owulidde bwe mbadde nsaba palamenti sigadda lirifulumya amateeka era palamenti eri abakozi ba gavumenti bwe baba bayisa emisala palamenti ekimanyi
Parliament yennyini yalina otukolera etteeka kisobola nti ku luno ngaffe Masaka City. Amateeka gajja mu Parliament gavaabo gayita mu bitundu bibiri bitubulye Anti gayita mu direction Parliament bw'emala okugayisa gavaawo genda mu Parliament biiro ezo ziba zivudde kati bwe ziva mu cabinet nkagenda mu Parliament kati butagenda mu Parliament kati cabinet etatwalangayo tteeka eryo agamu bagakuba ng'erinda 226 erinda tube mu kalulu ka 226 efuna obuyinza etwaleyo etteeka cabinet kyeyo kasooke malirize ajumalu jate mapanji kakyembadde ni mukulaga nkimalayo kitegere bulungi nti singa ababaka ba Parliament era be bennyini era njagala kukulaga lwaki amateeka gamu bagabikkako tosobola kuŋŋa nti oyina omusawo omukozi wa gavumenti nga ku ssaawa bw'atuuka ku ddwaliro ssaawa 4 ssaawa 6 n'agenda mu kiriniki ye abasawo abalwadde n'abaleka ku ddwaliro lya gavumenti ate n'alekawo ne bbulooka we nti batuuka bawe kakiiti kano era wano ku ddwaliro lyaffe ery'e Masaka waliwo abavubuka abakyala 2 n'abavubuka 2 nga bw'otuuka wali bakuwa akapapula nti eddagala ogenda digula wano nga bw'ofuluma ojja ku famasi zaabwe wano wabweru kakati ebintu byetugenda okukola kati olabire ddala nga gavumenti eno ekibiina kyenali mukitereezezza eggwanga be bakozi abo aba gavumenti abasawo abasomesa oli n'omusomesa omulaba ng'ali mu ssomero lya gavumenti ate n'omusanga asinze kufa kannasaleke n'osanga omusomesa edimasa w'essomero secondary ng'ate naye alinayo secondary ye kati lino lyakulire lya gavumenti talifuddeeko alikulirye okimanyi nti obyogedde neneesunga gavumenti eddako nebulira ng'eno eriko ngikyaye nesunga eddako tosobola kuba bino byonna yeri mu kubikola ate ebitereeza yetutusizza wano yeri mu kubikola chairman Bahati tosobola wuliriza ajuma tosobola kukola kintu mulundi guno wabula osooka kino nodda kukiraba kaakati ebisinga bigenda biggwa kati tumaliriza n'abaana abakozi abasawo n'abasomesa babeere nga bwe babeera mu masomero ga gavumenti tebalina masomero malala ge basomesa babeere nga abasawo kale akadde tulina katono emboozi katufune chairman Bahati mukulu mwizi tamutegedde bulungi mukulu yiga kyadde ategeeza nti ebisobye mu myaka ginena mu malwaliro g'e Masaka bisobye kuba nuupu yekulemberawo kati kakati awo oli mutuufu bwetutwala puroguramu gye twasoose okukola netugiriyetinga butereevu nuupu yekulembera Masaka ate noono yakyogeddeko nuupu yekulembera Masaka so ebisobye byonna mu bujjanjabi mu masomero mu ki byonna ebibuuzo mubibuuza kubanga be bakulemberawo wano aba NRM tuli ku opposition bwekiri so eddwaliro lyawano ebyo ebibuuzo byammwe akati waliwo ebintu ebisobera olumodoleta n'abawuliriza mukulu muyizi bw'abadde ayogera yagambye nti Parliament yeebulungulwa abasirikale ate ne mbabegako awo kibadde nga kyogerwa nti siwabwayo akalulu mbaleeta abasirikale okugira abanuupu naye wano buli muntu akimanyirunye nti akalulu kakamyufu ak'NRM era kabaddemu abasirikale ekireeta abasirikale kukuuma buki kineewuunyisa omuntu gwendowooza nti aba amanyi omulimu gwa poliisi n'amagye nti kukuuma butebenkevu ate yo okukivuunula mu ngeri enki endala kati Parliament nze njagala nfuneyo olunaku lumu omuntu aŋŋambe batesaba malekano kati Parliament ogisindise ku mutendera gwa constituency y'Emiyaga kyembadde ntegeeza njagala nfuneyo olunaku lumu omuntu aŋŋambe obanga osobola okuyimirira ku muzindaalo wonna wooli mu lukuŋŋaana n'ovuma omukulembeze w'eggwanga ne batakukwata njagala nfuneyo olunaku lumu omuntu aŋŋambe nti yaleeta ekiteeso mu Parliament nga kiwakanya okuyisa etteeka ku magye lino eryamagye lye baayisa nti omuntu agende mu kooti maasho nti ne bamujja mu Parliament olwokuba amaze okukiteesa ne bamutwala e Luzira. Buli muntu ali mu Parliament amanyi obuyinza n'obusobozi bw'alina okuleeta ekiteeso
kati we batuuka okulemwa okuteesa ebiteeso byabwe aye ne bataliko kiteeka kuwa amajali wabweru kabonero akalaga nti batuzanyira kuki ku bwongo kuba tiwali gwe baali bakutte nga bamuvunaana kuteeseza abantu ba kitundu kye oba baggwanga lye gweoba omumanyi mukulu muyizi ayinza omutubuulira nti gundi bwe yava mu palamenti olw'okuba yateesa ekiteeso bwekiti nga kiyamba abantu b'ekitundu ne bamukwata era bwe yatuuka mu kooti era bwe yatuuka mu kooti era bwe yatuuka mu kooti omusango gwe bamusomera gwakuleeta kiteeso nga kirwanirira abaki abantu Kwazi dinda kukato bano bebakuba ku togikwatako babatwalako mu kooti baba bakuba bukubya woni kikwera just violence akati abantu abakola emmotoka sokonzire mu kiri ati mbadde kuwa kifaananyi abantu bali mu parliament nga bateesa ekibuuzo bakuba n'abamu emikono ekibuuzo osobola okiddamu ng'osinziira ku ki abantu abakola emmotoka bakola ne breakdown abakola amateeka baateekawo n'embeera nti wateeka okubaawo engeri gye galongoosebwamu oba n'abawolereza mu mateeka ago oba n'abagakwasisa kakati omuntu bw'atuuka ku levo emenya etteeka ate era bamwanukula naki bamwanukula na tteeka nti etteeka wano walimenye okusinziira kawaayiro kano na kano na kano kimanyi nti akadde akatono k'olina kennakuwadde ogenda kakozesa ng'okola advocacy ku byayogeddwa anti lwaki njogera ku byayogeddwa nti eyawuliriza ayinza okuwuddisibwa kubanga obuuzizza mukulu Ssekabira yaleese ekyenguzi n'okibuuza neyiga kakati tusuubira nti bw'obanga oyagala kujjako NRM oteekako ani either FDC PPF oba NUP tutegeragana mu kulwanyisa enguzi kubanga olinganga agamba nti gavumenti ekoze eki eremeddwa kakati abaliwo ababiri Oweekitiibwa Besigye bw'abadde mu gavumenti ne bamutuma okuleeta engatto z'amagye n'aleeta za kugulu kumu za kkono bw'otuuka ku muganda wange Oweekitiibwa Kyagulanyi bw'abadde akulira NUP bwe bawadde ababaka ba palamenti ab'ekibiina kyo ogula emmotoka agambye nti buli omu alina kumpa bweziti kati abo be balina moral authority esobola okulwanyisa enguzi oba kubanga olaba nti ebyo byonna byonna biraga nti bw'oba ojjawo Katumba kuba ono yakyogeddeko nti bw'oba ojjawo Mpuuga oleeta ani kati bw'oba ojjawo Museveni oleeta ono ataasaba ababaka ez'okugula emmotoka oleeta ono aleeta engatto z'okugula okumu nga zezagadde z'amagulu abiri kati naawe ogenze kunjogera ya Katumba jage nti the Satan you know is better than the angel you don't know nyiza obutayogera ekyo yayogedde naye nze nyiza okugamba nze nyiza okugamba nti bw'oba okyusa kati ffe mu bulunzi bw'oba oyina ennume ey'olulya ezaala ennyana tosobola jijjawo olw'okuba nti waliwo ennume eyazaaliddwa ey'amayembe amawanvu ng'ate ekigendererwa kyo kya bulunzi kuzaaza ki nnyana kati toyinza kugamba nti ojjawo Pulezidenti Museveni ate kuba kati ne bano bamuyizi nze bo sibanenya kuba kati muyizi nze mmanyi alwana ekintu eki n'abalala balinganga ye kugenda kukola na Pulezidenti Museveni bakimanyi bulungi n'okutandikira ku Oweekitiibwa Kyagulanyi nti Pulezidenti Museveni ye pulezidenti addako naye bo baagala bagende bamusangeyo bakole naye era n'Oweekitiibwa Kyagulanyi ayagala mu gavumenti ya Pulezidenti Museveni afune ababaka abawera 1,000 asobole okubanga kuze emmotoka bw'aba asolooza luli bw'aba yasolooza 5 asobole okufuna olugumi oli ku radio omuntu wa bulijjo chairman baatikkiriza akadde kenayongeddemu keeko of course program ebirala birina okutambula birina okugenda mu maaso kati nga maliriza ne kano nti bwe tuba twogera democracy tubuzaabuza abatukola ki kubanga tulabyeko wano nga gavumenti eri mu buyinza ya NRM ate nitulaba nti omuntu w'NRM atuuka okutya okwambala olugoye olwa kyenvu naye ng'amukanze ye olumyufu ate ayagala okujja mu buki mu buyinza kati tusuubire demokolasi oyo nti yagenda okukola agenda okulemesa abantu okwambala ebyambalo byabwe oba kubanga tuba twogera ku demokolasi ne bwe tunuulira mu nsi zino ezaffe ze tulina wano eza Afrika n'eziriraanye
nsi ki abanoonyi b'obubudamu gye baddukira watali demokolasi oba baddukira wali demokolasi Oliko radio budde yo muntu wa bulijjo oyo chairman Bahati bwetu bwetufundikira kuba bw'okinooja ku likodi abanoonyi b'obubudamu bakuŋŋaanira wano kuba wali emirembe abatuuliza nyakukozesa omukisa guno ogumpeereddwa nno gubadde special neyanza nnyo mukulu tusobole okusibula abantu batuwuliriza mwebale nnyo okutuwuliriza mwebalire ddala naye njagala abatuwuliriza bakimanye nti mwami Ssekabira abadde ayogera bwe tuli naye wano ekiyamani wa PFF ekyotera sindio era njagala abatuwuliriza bakitegeere nti omu ku baadde bagamba nti ekibiina ky'NRM tekina demokolasiya ate mu ngeri y'emu bakimanye nti NRM yakuva mu kalulu okuvira ddala ku kyalo iya wano tuli naye yekiyamani waki naye bannakyotera gyenzaalwa bwe mubanga mwasimbako layini ne mulonda Ssekabira mujje wano mbawakadde kasente ekyo kyoyogedde bwe babanga bamukubirako PFF kakati abatuwuliriza ebigambo tubyogedde tubaddemu banjiko n'awaliwo n'abatusoosa babaddemu mutwale ebigambo byemulaba ebituufu siggambo nti asinza okwogera nti yasinza okuba ekituufu abamu babadde boogeza gonjebwa naye nga bibogedde ebituufu naye si kirungi kujja kulimbalimba era ndoza mwami tusibula mwami ogenda kutuyambako